kini kitya bannange tiimu mbazatonera ki abekaje muli yo bugerimbire bayibungeribire oyina engeri gyose nogira musuliri mbadde manyize gundi Kyagulanyi yaliwo amanyi mangi nnyo boyi ife tuliko byonna tubikose ngenza okulaba mbadde bayi Kyagulanyi yaliwo nengenza okulaba ate mumaze radio omugenzi yaliwo nange nno mbadde manyi ti bebe kulu yaliwo ngenza okulaba nga ate Padde Bitama yaliwo kadawe naki akiri wandingeza kulaga di omazeyo Padde Bitama mazeyo ne mubalayo omazeyo mulambu gwa Padde Bitama nawe ebyadda leero genze n'omalayo omugenzi moze radio mutufula bubakko bakko si yekyo laba amagumbe nawe bakwana wonna wonna omukazi akanyanga mufiiringi gwe lwaki oyina fiiringi wezo bannange omukazi omuganda omumanyi sendi musajja muganda kyekimu n'omukazi omuganda omukazi omuganda talina mukwatako abayayi babbi abeera eno omusajja ali eri aliko muwana ndi eno tandika okubuuza hello how are you oli bulungi abaganda tebasoma era okajja mubuuza oli bulungi bakuweyo ekyokunywa bakuweyo naire bbiri naye nga nkwagadde nnyo ate njagala kukwatako njagala nkukwadeko mpulira nze natandise nega alyeri abaganda bayayi ate okumanya abaganda bayayi agakatonda mugulu newoba omukalakata era osobola okuba nga wamunyizizza ku makya nojja ng'osaba kaboozi nagaana okwatula ekigambo tayogera kati gitwale ndi wankubye ekikonde oze oyagala kaboozi akaboozi ku bbiri oyagala ngakuwe onsanga era nkulabire negamba tata nanca akakatula mugulu wankubye ekikonde mu lubuto ate omusajja agonda ku kigambo ekyo agonda byonna byerabira byekoze emisana afukamira nofukamira era kubulya tolina byoŋŋamba wankubye olw'okuba nayogedde kweri malaayayo newoonaofukamira bulijjo obikola newoonaofukamira ate abakazi abaganda nga yasibye obusungu agakatula mukulu newoomuweweetoddamu nebwokola ki omukazi omuganda pozi nga bukedde wankubye ekikonde emisana katebadde onjagazaki newoonaogikwatamu siina kyengenda kukolera sirina kyengenda kukolera ngako gakwatemu kasita kwe yaganzaalamu nebono gakwatamu kasita mutabadde yagayonga amanye abakazi abaganda era beekyawa mangu era ogenda okuwulira nga agikuwa naye maama nakola ntekanjikuwe ofukamidde nina kuwa kabuzi alikatifukamidde ngoukunamidde tekusobola kuvayo tekusobola kuvayo kutuuka wali ngakuwangeri kinira gwandogoi era omukazi nedda kati abakazi bebakawo bwebasi yiyo kalakata mumalirizo mbikke kakati nno omwami asooka alabe nti amuteeka mu fiiringi anajja aveemu eddoboozi atandika mpolampola nze newonanyonyogera sina kyenawulidde yadde naye byonna babikolakola dda mama nansamba taata nansamba wangu katonda mukulusiza kunyega mama nansa sisobola kunyega yadde ekigambo n'ekimu cukucukucuku iyo gimama ng'enjala tosala njala atafu yiye kwamanya oba ogikalakati omusajja alaba talina gyobalaga owaayi nange kandi emmale nga atandika naye bannange nga ninga okudde ku kiroke kya fiya mulyo lindako naye nange mbadde gagwidde kutiya y'amakola mekazindalokwana webake buti ntya ng'otunudde wali mu kekiyambaziire kyuka wendi webakire bane bayitwa akavuddekyakaliko omukazi amugamba omusajja alaba tova gyova omusajja alagamba owaayi kandi emmale ng'atandika mama nansa omusajja atuuka amala omala gwe kenyini naye bannange weezannyeko ne weemalayo twali mulu omwenyi walina omukazi nga nina omukazi nga tuli mulu omwenyi etukula neekulaba nobanga akubiddwa stroke naye kati olaba omukazi oyo muganda
nga mutoolo omutoolo bawanjawulo bambi abatoolo bababeera n'obusungu naye yakakana mangu kabyotandika omukwata ewalungi atandika okugenda mpolampola era akulabira eyi n'agamba amoti kiki mukwano agakatona mukulu sagala nakulabako yadde mu maaso gange ate kiki agakatona mukulu amoti tomanyi wankoze emisana bakebyo kwataka amoti wankoze ekyemisana tesira busungu amoti wankubye ekikondo emisana mu lubuto kyanumyenya amoti agakatona mukulu sagala nakula cucu amoti sagala nakulabako amoti tonkwata mu kabina agakatona mukulu sagala kulabako alemerako najoya agera kujja embeera ayongeko amoti eryakiki yaliyongako kanzire kuli ene liyafawe ngingo bunyenkwawo nyokomu naye naawe segwangu owunya akamwa ogenza okunyokako wano nga mpulira evumbe sidindamu otera okukombako mu bintu ninganga bikudde akabina ka pasita munyeza butindika endimu omutoolo agenda kakana mpolampola omutoolo omutandika era omutoolo agambirawo agakatula mukulu sagala kulabaka amoti amoti wankubye ekikondo amoti kati amoti kikikyonjagaza amoti oyagala kuddamu kunkuba kiwolire mukwano genda kukoma kungulu gondaba munda lwana oyagala kukoma kungulu andi era abatoolo tebaba na sitayiro ojja ompadde kala nnome oyagala nkuweki pakakiriko akabuzi kotera osaba mukyala woli bambi ewakako manyoka otandika naye lumu mulikulayo ebyenda byabannammwe agaana okunyega agakatona mukulu amoti kankuwa akabuzi naye sigenda kunyega yadde ekigambo n'ekimu mukwano tofaayo kalakata paka womaliriza amoti sijja kunyega yadde ekigambo n'ekimu atandika mpolampola amoti baako nekyoyogera omukazi omutoolo okumanya basiru boogerera mukwano baako nekyoyogera agakatona mukulu sijja kwogera yogera sijja kwogera toyogere sijja kwogera sijja kwogera amoti sijja kwogera wankubye ekikono wankubye dindako mpuliraze n'otuuse mwoyo tuzanya emizanyo si bya ddala nnyo k'amazzi mpulira nze nonkuba kamyonso bwe kanaabayo nonzijanjaba mazigwe kubaako mpolampola sinogeze n'okuba nempulira ngontuuse ku mwoyo basajja muli abakazi mugwambizi naye bannanga abakazi tukiveeka mpolampola amoti sijja kunyega tonyege sijja kunyega amoti sijja kunyega amoti wankubye ekikonde mu lubuto kya nnomi amoti otandika omuli ebiriyo okyusa sitayiro tolya sayidi eno kuba bukubi bali ne baliiko bya sayidi gwe kuba bukubi bwoti ngobaluddemu naye bamanyi nnyo kuba bukubi naliyoko okuba bukubi nesekwaga oyagala dde okundya komanya omusajja akatubagwe ngani aliyagala amazi lwasa lwanga luvudde ebyakome ne batuleka mu nju aliwa nze nga basigala natwagende mutukula omukazi nakubula ngenda okulira onkono olukokola nali kugamba sembeze eryekibuto aliwa watandikanga okuba obwamalwasa onyapa nnyo mu kiro saamalayo bumazi ale otandika okulya omukazi omutoolo abeera mukakkamu era asooka kuge amoti agakatona mukulu sijja kukaaba otandika mpolampola amoti sijja kukaaba wankubye ekikono sijja kukaaba amoti byotandise mpulya bitandiswa kunyumira owulira otyawo otandiswa kunsonsomola amoti omusajja atuuka okumala nabuzibu amoti sembe tutumire ku bakyala bannanga balina embisa nga mwakulira mu ddiini omukyala ne waba yakulira mu ddiini ne womukangere
enneeka ng'ogiwulira ebayanjawulo kati mukyala pasita yakulira eri mu kinaaba eri waggulu ewanjawulo era bw'omukanga ogenda okulira enneeka nga gyeyenkanga yanjawulo naye omukazi eyakulira emuyenga eyakulira eri waggulu mu tawuni new'omukanga abeerako mwoyo mutukuvu omusanga awaata obumonde omusajja alalukanga ku mukyala we n'ennyimba era nziwulira zayimba abako n'obuyimba omwoyo wa mukama n'amalajja wabeerawo enjawulo wakati muffe omwoyo wa mukama n'amalajja jesus gomanya we muyenga yakuzibwa oyo wa muyenga yakuzibwa ogw'okuwono gw'okumuguya gw'omukitaka naye abako muyimba bwayimba buyimba ki buyimba ki bwayimba ayimba mukyere mu nnyama ani ayiyeva kyere ennyama asooka enkwate prince isaac omanye atera okwefuula wano nga tumaze okugabana prince isaac asooka okomewo baaba otugyemu alina mutwalo 2 azituwe prince isaac akiri alex jangu otwawulire alex jangu otwawulire tunebanjanga tugenze ku mukole jangu otwawulire toyinza kukwata mitwalo ebiri nonyimba nogamba njawuze leka gwe jibu fashion zoliwo jibu jangu otwawulizeemu jibu jangu ewusiraddewo zibuze gwenja kukuba mu birekomedi bigga oluganda luggwawo nange olaba bansuulidde omwana olimba bakoze badya abakazi gababuulire mututebereberemu kale odiyo omutwalo sijja gaana leeta ndereke sia ate omutima gundi kyewankola ku kalo nantongo nyinza kiddamu lubalero kyalinganga omuguya gw'omunyendo ogusangana kukuyimba kuyimba enyimba ogukanga ani ayiyeva kayimba kyawo kyere nyama yimbira ddala omukyere mu nyama gwomuguya andi wadde era nze bba waagwo oba omanyi ennyimba zaako bangumanyi kale omukyere mu nyama si mu nyama omatako gaba amazi gano ani gokwata nno mu kabiina nkisebu ye mukyala omuki ye mukyala atalina yadde empisa era bannanga wenyini wetutwalire omugisa okutumira ku mukyala buli mukyala eyazze wano yonna ng'oyambadde bulungi nnyo naye ng'ebyokunywa oli mu binywera ku mukwano gwo nga mukwano gwo yalina okusabira that is my friend Rachel muweeyo biyanya ate nogenda okulula ne Rachel naye ng'agamba bampayo fokalere oba njagala nnyo obuvuga nyondi bakuwadde nnyo obunywi bw'obanga olina ekyokulya kye watandikiddeko ndi muvuga bugaali oba ambiyansi kyoba otandikirako era kyoba osembezaayo mulekerawo okunywa omwenge ng'agamba nti nze simanya ngenda kutandika na bbeero sembeyo na kirabo oba na nayiri bw'oba otandise ne ambiyasuwolagi sembeyo ne ambiyasuwolagi okategedde era ku ndabikaayo oba osinziirako okutumya ebyokunywa oba otunulanga kyanagwe tumya ambiyasuwolagi tolero bw'obanga olabika beautiful kati ngaabo batudde ku mmeeza ya isaac oba andisamu nga seggwanga aliwo wenna olinga bano abasajja abengolo nelinako seggwanga nga tuzze mu byamazima ne seggwanga oli kasajja kabi sooka okwate mu birabira byakomedi nkwate mu birabira nnomya abakazi wano omwenge guwanyidde eggulo limu era kyekimu ti naawe ebiryagewalidde eggulo limu kwatako mu mbirabira tunula eri kati ntambula sebo nga ntambula nnumya alera n'abakazi era bageya kati tugambe ndi gwe seggwanga neba neseggwanga mazima ddala tolinayo figa gy'oyinza kuteekako naye kateekeko eno sooka otambule era kati gutambula nga seggwanga kati abakazi babeerawo nga batudde babeera bageya kati gwotudde waliko mukazi nze mukazi tugeya bitawo oyitawo seggwanga ayitawo ogenda okuwulira bagamba Rachel kaseggwanga kalinga akaali enfaana bane kalinga omulambo gwa maze radio obeerawo nno nabo balanga nabo bali wali babaawo babeerawo nga bageya bagenda okulaba nga oyitawo nze gojja ati bulo yeyajja agwe yajja madibugo wali gwe nze wali gwe bageyeko ku madibugo gwe yaliwo oyitawo tewadduka wajja otambula sebo oyingira
oyingirawo naye bannange rekyo bw'okola ennyo omuntu oyo ofaanana amazira balwasalinga ozinyukiza sekwanga ozinyukiza okimanyi osobola okgenda ku lumbe lw'omuntu ne batandika okgeya omulambo nga kyebabagambye si kyekiri guli wali gwebase webakewo gwe mulambo kale neze nyiza okubeera omulambo oli mazi labamu omulambo ogwogudde mu mazzi kuba gwafudde bulungi ogwo gwafudde accident tunsula omufuba mukola webake kwata bulungi omufu jakutuga nfuba mutuga gwereka ebanangerengera sente bwene tutuusa sanya akantu kaveewo webake andi oli mulambo gwasanyala balina okugukola ani akugambye ina gwe aye bannange bwobanga genakazajja beerayo oli mulambo gwogera yokamabina omulambo tegwogera naye bannange obanga wali ogoloddeko ku mulambo kati tunasooka kugeya omulambo bagukola ebikyamu basooka ne bakulinnyako ne gufuuwa obagenda okulinnya ne gudda engulu ani agambye tonninnya gwe nawe kikyonninyiza oli mufu wafudde kati nfe kanfe fa ogaana ajja kutta omulambo basooka kulinnyako nga bagukenenula era omulambo gwali musiraamu tipulo ogenda okulaba sabiki era batoolera wadduwa lwasa olinnye wabise omulambo tegwogera linnya omulambo lwaza semu omulambo naye wabula omulambo tegwogera ogenda okulira omulambo totuwunyiriza ogwali omuto waliwo n'omunene ogwafa luli gwafa ku nnyanja lwali ku nnyanja kasensero gwafa edda tegwafa awulira audiensi betwaze okukolera gwafa muli bisiru gwafa oyagala kuleka abantu basasudde 5,500 sente tezikyalabika tukolera abantu si sente atukolera abantu si sente omulambo gwagudde mumazzi sinyo tewali buzibu gwagudde mumazzi ate omulambo tegwogera tegwayogera webake sebu aye wali sibya bugagga omunewoba mugagga gundi tusanyira abantu sigabiri nga bali mutulo bebase mulambo gwafudde ate omulambo teguvaayo oba kiki ne bwe guwunyirirwa okimanyi nti owunya kimanyi mbadde nkimanyi tuwaddeyo tuli firi kankukone tumira ku bakyala abali eyo nga oba okwali omusajja omukwana bulungi nnyo ng'omanyi alinamu ssente kati nga seggwanga ayambadde nolowooza mugagga olowooza ndi mugagga kumbe wa lukaba alinga lwasa mayinja okajja kumulaba ng'akutte mu nsawo olowooza nnyeyo ssente kumbe omukono gwagutadde mulimu ekituli ali ku nsiga anyiga ekyebeeyi kiba kya bbeeyi ensigo tebagitakula onyiganyiga osunansune oyinza otakula ensigo mpozi ng'ogigize n'ogiwewa oti ensigo emu neddeno otyo kale nno mutanva ennyo kadde ba performance bakyali bangi nnyo bayitirivu bateeka bonna balina okukikuba naki enkumi zigenda ziri 5 zokka nakyali erweru mugambe tine bwanajja nga tuzinga waya zijja kubeera 15 so ekiri siniya enaku z'omwezinga lumu lugenda kubeera lumu kyali wapa tusanze eri naye ng'akadde nawo katuleka omukulu manaja wa David Lutalo enaku z'omwezinga lumu Sunday gali mu tiimu eyo
Sajja oyo wamaanyi nnyo era bamuwa official M7 era nnyongera okubajigiza abeeka nga lumu ffenna twekulumirenga tweyiwa ku Kiwologoma tugenda kubeera mu Maria Fulo ku Kiwologoma yeti wano wali ku Kiyovu wali Kiwologoma waggulu Maria Fulo nga lumu tuka ku Maria Fulo twata mutwalo yingira osinga zonna okuva gye yatandikira mama nega nigitwale nti oli mukyala wali buzibu ssebo sabiki omanyi musinika amannyo sooka ogide kitwale nti oli mukyala ewaka nga sinabigula waliwo omukazi abigula yenna ewaka sooka ogide nga kitwale nti oli mukyala ate nno gonvuzibu titya laba essanyu lenga nawe nkuwadeko senna ninga ali mu kunyiga omupiira gwa ttena olire binaba Wasalina oli musajja muganda omanya omukazi wajidadi kati ezo nze nzitereka lwase byasendeka bitwawule odiyo 5 koliyo kasa odiyo 5 pulisayiza akampazi ngoze n'otwawula mitwalo 2 jibu twawule jibu jangu otwawule speed baba twagala genda kwa tuli mukoza speed ya yiriri baba ali lulinyali tudya twawule tuvayo lumu tumapepa kendo bagambe betu nengera muliesa buti bwagamba abo baweeye 12 muliesa buti no nandakola naye alina okujja kati saasira ekigenda okubeera wano tipulo kiki waleeswa ebiri atumye pepa ayinaako 5 jibu w'omwana agiri kaba kapya kano kekakukwata sente ziza nokunjulikira mu nsawo tuli firi nkubanjayo omutwalo oyi tata njagala tugende ku kasembayo tuve wano kubanga bba abakozi bangi banatera tugeya era maama tubira ku musajja gentleman kati nga jibu asobola okukwata 15 n'azissa mukazi nga natafuddeeyo n'olaba prinsize akasobola okukwata emitwalo nagimuwa nga tafuddeeyo era nobeera nomala omuwa bbiyawo n'amunywa omukazi nakukubirawo ekigambo olinsi siya ate nakutteko naawe leka prinsi ate naye wakaloboozi katono nakutteko sinakwatako okabira ki sinakwatako amazangini prinsi mbadde njagala genda naawe naye omanye nkikuddewo lerawe leka ate omumazeemu nnyo amaanyi akiri kabakonga otuuse ewakaawe atayagala genda twatuuka waka kale kaaba kabirawo prinsi wakaloboozi katono kabire ku bbaala kwenyeri ku kiyovu oba tugende waka we bakabira osooka kaaba prinsi n'alemerako kabire waka kabire ani sooka okabire ku bbaala tugende waka obyonoone bebi wangi tugende pulisayiza akawande wayogera ne museka tugendeko oyagala tugendewa tugende waka naye mazima nyini waliwo obuzibuzibu naye tugende era pulisayiza akatambula nga alina mu sepulingi mu magulu gamutuuka mutuuka ewaka waliwo kamera prinsi amaze okujjako ebyambalo byonna bitadde wali omukazi alaba omukazi tafaayo amaze okunaaba kumanya omujjomani asooka kunaabako era pulisayiza ebikolwa bye biba bya gentleman nagenda nanaabako nakomawo nga yeesibye ettawulo atandika okugamba era pulisayiza nga yakwesabira kakati okoze otya mbadde njagala nkwateko bebi omanye ekiguddewo kiki nyini bebi mbadde njagala nawe ogende mumasengere buloba nesingo naye banna kiki ekibadde kimanyi nti namazima genyini genze mu piriyodi olimba amazima genyini kino kibadda kyaddala agenze mu kibadda kyaddala pulisayiza akatayongerako era gambirawo webake wakinaggwamu olikomawo omanyi ennaku nnya kadi gwa ku muguya gwa muniesa buti oba ku pepa ku mazi oba madiibuko ogwa ku pepa madiibu okupepa pepa aba yalidde akakola ina eri gyalinayo Amsterdam tetumanyi byakolayo obisangawo n'akakola kabeera mu ttama ate n'abakasoko tweyakayimba kamwawo tweyakayimba basooka mu ndongo twazalibwa kuba lume basooka mu ndongo pepa n'omukazi naye abaawo omukazi naye abeerawo tegesimira bunyambwe bogera abangi
tuweza banji twayawudde twesibidde omukazi abeerawo kale ensalwa ekisa abantu kala ensalwa ekisa abantu wana storage tewali oli otya ze pepa webale enkola ebeerayo n'omukazi nga gyeri omukazi aba mugwaki storage mwana tewali onsanyudde kubanga bwokwata gundi nga bwokwata onsanyudde mwana nange bwotyo okimanyi wettako genda okubiita naye gudo akaye kano olowooza kavaawa natandika okunyiga if Kwekaza was a person, you could have been that person. If you mind your business was a person, I could have been that person. Never below you to baby bapeyo katasika like yakocha oyagala katasika iye oba kammeka wano kankuminya kankuminya mwana lindako sokoveeyo okimanyi ninamu sirisi 208 ninamu 1200 yakyakabiri ongerezeko bakakuwe ng'aleeta nga baleeta omuziki nga guddamu sini kije tusudde bannange kuba guddamu ago siga abaniga sebo ago siga abaniga tukuwe ku sebo anyayiye nva kayiba kutemukayina kanyumira nnyo lidako anyayi nchere nyama kanonyi ebadekayo tuwakalibakwaluda emitwe honestly speaking, pola uyinza okunyampa wano nongubye ku musumaali mwana okimanyi muvugavuga lyanninye ne mairungi kati oyagala ki alaali tugende waka kale tewali bizibu tugende kali okumanya abaniga basiru era ayita ku mmeeza awo abaliwo asooka bagamba otyo yo kyakabi jibu nkulabye madimuko mwana kyakabi nkulabye kati ngenze kugisala naye kale kangende sijja basamuliza musaayi eryawo ate n'omukazi naye bako balengera polisi kyakabi basimule basimule kompi ngeza nesiddume yabagambe nti zagenda ogimansira yona agenda gimansira sebute yazadde ensangi yokumunyo kali mutuuka ewaka omuniga ajjukira akyalinayo akakoola otyo owakasudde atuuka omuniga atuuka kugambirawo kale mwana olaba iye nze mba naali omuntu mwana mba njagala mulye kabuzi tewali buzibu nze wendi alaali mwana kateekawo tewali buzibu nze wendi alaali kateekawo gateekawo ogenda okukateekawo omuniga akompuleyininga atya aya ate kiki otandise ate okumbuzaabuza naawe ate buzibu ki kati ndaba obutuli bubiri ako waggulu n'ako wansi kati ngende mukaliwa naye atamanyi bebe tugenda muka wansi okumanya abaniga baasiribwala era bolo ye ebeerayo mukamwa ebeerayo atandikirawo okugamba mwana kyakabi ogambye ngende mukawansi ngende mukawansi kyakabi mwana kati olaba kanako waggulu tusoke tukazibe pull down twongere okubebaza banayabiika tuli ku kiyovu tugenda ogikubira tiimu ekalakasi naye maze okuyingira essaawa eno twakweta reverend pastor muliesa buti naye ayiseewo ekaali supidiyayiririsisa eggwanga lwasa mayinja reverend pastor muliesa buti essaawa eno enyirinyiri